bw'abadde ayiseeko mu kibuga eky'embalala okubuuza ku basuubuzi okubamanyisa kaweefube gwe baliko okusonda ssente z'okutambuza kampeyini ze nga era olugendo ezisinga lyagenda okusagulira akalo lunaku olw'enkya era Mugisha Muntu akwadde ekibiina ky'entivi ndira ategeeza n'ensangi zino abantu obuvunaanyizibwa batera okwenyigira mu byobufuzi olwa ssente empitirivu ezeesibwamu bajjamu bafuna 50 omutwalo ebitajja kubatwalira na wiiki 2 kati akaruubwe kaggwa omuntu n'alinda emirala emyaka 5 mu lukwalala muli lwatuzze olw'okusinkana abasuubuzi Mugisha Muntu ategeeza nti kinakuwaza abakulembeze ab'ensi abadduse ebyobufuzi olwa ssente kyagamye kiwadde bannabyabufuzi baayise abafere okuyingira mu ofiisi zisalawo ne bajigiriza abantu timu gye tulaga bwesigala nga bwe kiri abantu abaavu oba abatalina ssente ezimala beerabire abaana baabwe tebasobola okukola ki okuyingira mu bukulembeze. Mugisha Muntu alamudde ku kampeyini gwe baliko ng'abaye nti okusonda ssente za kampeyini n'ategeeza nti bannayuganda bateekwa okuzuuka bavujjirire ebibiina by'obufuzi bisobole okuwa abakulembeze ab'ensa ne mu pate yennyini members ba pate okumanya nti abakulembeze ba pate bakozesa ssente za pate bulungi. Mugisha Muntu ayogedde ku ddagala ebisolo n'ebirime ery'ebicupuli n'agumya bannayuganda nti bwe bamulonda ku pulezidenti ensonga eno wakugikolako kibi obuwuka kati amalagala mangi agajjamu bicupuli kubanga tekuli agency ekola ki ebiziyiza okuyingira. ye munnakibiina kya National Peasants Party kyabawojere Robert Kasiba ateze bakuyiga namutuusa wa pulezidenti atateze disitulikiti y'Olubereze ne Bushenyi n'abavubuka atalina mirimu abasuubiza ssente eza kapito. Mwenna abavubuka abantu eminyeto mwena yarangiridde yarangiriye gavumenti yange mu gavumenti ya Kasabante buli muvubuka yenna atalina mulimu buli munyeto weno tiine mulimu ogenda kubanga ofuna emitwalo 22 buli mwezi okusala. Kasiba ndireme kwakulira ku mbere enguudo mu kitundu okulaba nga abanguyiza ebyobusobozi olw'okuba waliwo abasubula ebintu nga bakolera eno ate nga bakolera n'ebibanda twagala tulikole. Kasiba ntaze abantu okumulonda nga banakikola bagenda okuganyula mu by'obugagga eby'omutaka Uganda byerina kubanga obugagga mubuyina obugiga mubuyina hanuya gammwe majimu abataka ganyo n'amagiga gali mu miniro bw'avudde Bushenyi yeeyongedde Lubereze ng'asanze abawagizi bamulindiridde nga n'asuubiza okwongera okusitula ebyebulamu. naera kubashaba nti akalulu mukalonde akalulu mukateereje nteege mugende mu bbaafu muze mu bbaafu mukwate peeni mukwate akacumu James Magala ne Nuliat Namage bakusakidde guli eno Bukedde TV.